Kabya endwadde eya COVID-19 yatandika okufukamiza ensi. Omukulembeze w'eggwanga lino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yakirengera mangu n'asaba eggwanga lino abantu basigala waka. Yatandikira ku masomero kugaggala era nabwe kitya abasomesa baali tebalina kyakukola, balina kudda waka. Abamu ku bo bagamba nti basiibulwa nga tebasasuddwa musaala, nabwe kityo tebalina nsimbi ze basobola kugulamu mmere babeezaawo. Bakabanjala abawangalya mu bitundu eby'obulenga mu disitulikiti ya Wakiso bawanjagidde omukulembeze w'eggwanga babadduukire n'ekyokulya oba si kyo bakufa enjala. Abasomesa abawangalira mu bitundu by'ebulenga bawanjagidde gavumenti okubadduukirira n'ekyokulya kubanga bukyanga bava ku ssomero tebafunanga wadde emmere. Bano basangiddwa Bulenga mu disitulikiti y'e Wakiso mu gombola y'omumyuka Wakiso era nga basobeddwe waka ne mu kibira nga mu kiseera kino abaana baabwe basiibirira mapeera na bikajjo. Kitwewuunyisa bwe tugenda okulonda eggwanga Uganda, tulonda mu nnaku 3 baba bamaze okulangirira ebivudde mu kulonda ku nsimu ya Uganda. Naye omwezi mulamba akawunga kayogerako nga tulya n'abasobola okuwa obuyambi, abantu bawadde obuyambi. Bo muli eri abagabo obuyambi bwabwe ddala tebalumirirwa nga akawunga kebagabe katuuse mu bantu. The problem goes on parents. They took us to school. They had paid nil. That is our food we feed on. They stopped schools from working. We went home. Yet our parents had paid the fees for the school fees. That is our food for almost 3 months. We are home. Our parents are not working. How does he see? Bategeezezza nti ekisinze okubasobera ye gavumenti okuvaayo n'esuubiza okudduukirira abakola emmere ya leero, kyokka nga ne mu kiseera kino mu Wakiso amayumba ag'enjawulo tebannafuna mmere. Totuuka erituuka tunaku Wakiso webalenya abantu bawaddeyo emmere balina nnyingi naye tebagigaba. Kyagala nakawunga ke twagala okukola kyagala nakawunga ke Tulambudde ekitundu kino okulaba embeera abantu gye bayitamu, wabula nga abantu bangi omuli n'aba boodabooda wamu ne takisi n'abakola emirimu emirala ge bakaaba ge bakomba. Zaako kubba bubbi lwaye enjala etuluma tulina na mmere gye tulya naye obeera mutalo osobola ogamba nti ndi mutalo ngende ndi wali ekiwonvu okiwulira ngende menye wali newe tuletuuka mmenya ddakati kino osuulirako kati tulye eŋŋaani ne buli aŋŋaanyi tokiraba wamma tunaalya eŋŋaana buli eŋŋaanyi. Bagamba nti mu kitundu kyabwe wadde nga gavumenti yayimiriza abapangisa obutagobwa mu nnyumba, wabula ate bannannyini mayumba abamu mu kiseera kino nabo babatabukidde nga bagamba nti muno nabo mwe bajja ekyokulya. Tukukaaba na kutandika kutaasa misango bwana obulayi bw'obusibira bikajjo na mapeera. Tulina ekyokuddako emisujja gitutta, pulesa atutta, abeebiwuka babutta, tolina woyita gw'obulabe obwana busibira bikajjo. Tumanyi ekyo ekyokuzaako buli lunaku batugamba ti kaakulwa 5 kaakulwa 6 tuli mu mwezi neke walinawo akatono konna kakuweddeko. Ayali agenda mu katale tokyagenda, gwayali agenda mu tawuni tikomala okusalinkiriza bagambye komaawo. Kati weebuuza ffe tukole tutya? Ssentebe w'eggombola Ssemujju Felix yeebazizza gavumenti okuvaayo n'enkola etaasa obulamu bw'abantu, wabula n'agisaba okuvaayo ate mu bwangu ebadduukirire n'emmere. Musawo wanze wenjogera n'akakulumya okufuna kilo nga 4 ezimu zembeebwa buweebwa, endala ngulangule ne kilo nga 4 zensobola ogera nga mpa ku bantu bange. Nakukubira essimu nagandi ndi bubi n'osala amagezi n'omutuukako. Wabula asabye bakulembera okubeera abagumiikiriza, n'agamba nti yategeezeddwako nti mu Wakiso mu myuka bagenda kufuna emmere mu wiiki eno etandise. Naye bagenda okutuuka Kampala zino kibayitirirako ate n'ensonga z'abasuppliers abagulwako ebintu nazo twazitegeezebwa. Okwetonda kw'abakulu kwatuuka nabategeeza nti ebintu ebyafunibwa ebimu byali substandard ne biba nga tibyagasa bantu era byayimirizibwa ne wabaawo embeera eyo. Byakayanja Emon, Kraso TV, Omunyo.